mama's heart.
Katonda asobola okuyamba, Katonda akyasobola okukyusa obulamu, Katonda akyasobola okukyusa amagenda nga twaniriza boosi atutwala maaso. I want to prepare your heart. Njagala oteeketeeka omutima gwo. We are going in worship. Paka omusajja wa Katonda wawulira. Njagala gwogulewo omutima gwo. Katonda agenda kukola obulamu bwo. Apostle Jonathan, you're welcome. Amen. Waliwo ayinza okubeera emwanyigirizibwa okusinza kwaffe ne kuleeta Katonda namwonya okola ki. Waliwo ayinza okuba nga agenda kufa ng'aliko bakiyita bataba mu Uganda death timing. Mukama yebazibwa. Waliwo omwana eyafunye accident naye owa boda n'afa ye n'asigala nga muki mulamu n'amenyeka amagulu okugulu kuno emirundi 3. Kati twagenze mu ddwaliro e Mulago okusaba ne tusaba emizimu ne gimanifestinga ku relative w'omu ngamba twadde tumwagala nga muki nga mufu. Kati owa boda aleeta birina mubiri buli mu nsi yamwe bali biroga byabo naye n'afiira mu sinaaliyo olwokuba yatutta aliko tayimingi yaki ey'okufa. Kati Katonda gwakka ng'omuntu ali online okwatulaba tuli mu kusinza ataasa abantu bwe batyo. Katonda n'ataasa abantu n'okola bizinesi ng'oli baamuloga obutakulaakulana naye n'okola naye ki bizinesi. Kati gwe olaba bizinesi zifa bufi kumbe munno gw'okola naye baamuloga obutakola ki naye ne tusinza Katonda n'akabiri ebintu byadiringa nabyo ogenda okulanga nga otasobola kukola nabo waliwo otasobola tambula nabo olw'okubanga baliko timings ez'omubi. Haleluya. Kati akamatendo g'abo abamusinza mu ki takka mbu tukaabe takka mbu tugweri ebigota akawabeewo ensonga ekyuka mu bulamu bw'omuntu. Wabeerewo omuntu ayingira mu magenda ge, wabeerewo omuntu ayingira mu nsonga the divine purposes of God. Haleluya. Tumuse amaloboozi gaffe n'emitima gyaffe tumusinze tugambe ffe tugambe Yesu tukwebaza olwa saavisi eno gye watuusa okubeera mu kubeerawo okwo teri kisinga kubeera mu kubeera kwa Mukama. Dawudi agamba nti olunaku lumu okubeera kwa Mukama kusinga ennaku lukumi wabweru. Waliwo ekyama ekiri mu kubeerawo kwa Mukama. Tomaze budde okubeera ku online, tomaze budde gwali mu studio okujja mu studio, tomaze budde waliwo ekyo
waliwo Katonda kyakola, waliwo amagenda gakusitulamu n'akujja mu mbeera emu n'akuzza mu mbeera endala eyo gy'asiimye okusinziira ku bugufu bw'omutima gwo okulumizibwe Katonda waffe, kubanga ne kino yegwe akiteeseza kibe, yegwe atuwadde ekisa okuyimirira, yegwe atuwadde ekisa okubeera mu kubeerawo kwo, otuwadde omukisa okusinza, otuwadde omukisa okubeera mu mpyazo kulumizibwa. Ayi Mukama, wabeewo omuntu gw'okwatako ali eyo, waliwo ali e Saudi, waliwo ali e Qatar, waliwo ali e Dubai, waliwo ali mu Amerika, waliwo ali e Netherlands, ng'atulaba akaseera kano, n'aba n'atulaba nga tuvuddeko. Katonda wange, yingira mu maddiiro gaabwe, yingira mu bisenge byabwe, yingira n'oyo yeekwese mu ttooyi nga tebamukkiriza na kulaba bino, naye nga yeekwese alabe. Olabisibe mu bulamu bwaffe, olabisibe mu bulamu bw'abantu abatulaba abakkiriza mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Tukwebaza kubanga ekisa kyo weekiri, omukono gwo weeguli, nga tusinza owonya, nga tusinza okusumululwa, nga tusinza okyusa. Mu linnya lya Yesu, Bayibuli egamba amafuta gamenya ekikoligo. Leka amafuta gayite gamenye ebikoligo. Mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Osinzibwe ayi Mukama. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. Tukuwa ekitiibwa n'entendo, Yesu omwana wo w'endiga, eggulu likusinza, bamalayika bayimba, Hosanna tukuwa ekitiibwa n'entendo, Yesu omwana ogw'endiga, eggulu likusinza, bamalayika bayimba, Hosanna Baba. Tukuwe ekitiibwa, ekitiibwa n'entendo, Yesu omwana gw'endiga,
in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is hope, joy and hope. There's no one like you, Jesus. There's no one like you. In all the earth, there's no one like you, Jesus. There's no one like you. I stand amazed in your presence. There is nothing
yambaddemye n'olukoba lwe mu kifuba lwa zaabu. Enviiri ze zitukula ng'ebyoya by'endiga, amaaso ge bimyeza omuliro, ebigere bye biringa ekikombe ekisigule, ddoboozi lye ng'amazzi amangi, abatukuvu ababasinza osanya banvunamye sinzozanya oli vivi livunamye.
tekanyonyolwa imiza abantu ekitiibwa kyo biragiriddwa mayinja g'omuwendo asifa n'essalyo kurisalo gabikiddwa mu maaso go oyalindwa ng'ennyanja erindabirwa mu maaso mutukuvu 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 Yesu gwe Katonda ow'amaanyi gwe yali oli era oliba mutukuvu gwe Katonda ow'amaanyi mutukuvu 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 gwe Katonda ow'amaanyi era wano osimba kino ekyoto mutukuvu gwe Katonda ow'amaanyi emisingi gyakyo minywevu tegiriiribwa gwe Katonda ow'amaanyi gwe yali oli era oliba mutukuvu gwe Katonda ow'amaanyi amawanga galijja negaziba obujja amawanga g'ensi galikuŋŋaanira ku kyoto kino gwe yali oli era oliba mutukuvu gwe Katonda ow'amaanyi eyatandika omulimu oli mwesigwa okugumaliriza Katonda ow'ekisa omwesigwa atakyukakyuka gwe yali oli era oliba mutukuvu gwe Katonda ow'amaanyi akabizibwa obwakabaka omasindiko baleeta gwe Katonda ow'amaanyi
Yesu mukono gwange gukwate, Yesu sala yange nsigale nawe, Yesu omutima gwange gutambule nawe, emmeme yange erabe nga Yesu, mugambe Yesu gw'abanyamba. Hallelujah.
omukisa gwa mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Kaŋŋaanye si kizulu Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi. omukolo sawasaliza Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart. tekulina buyiniko omukisa gwa mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Kaŋŋaanye si kizulu Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi. omukolo sawasaliza Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya